Wakati mu kusaba ku Kkanisa ya Miracle Center Cathedral y'Omusumba Robert Kayanja esangibwa Lubaga wabaddewo bunkenke mu babeera okumpi n'ekkanisa eno ku Ssendiga ab'ekitongole ekikesi bwe bagudde mu lukwe lw'abatujju abagambibwa okuba aba ADF olw'okukola obulumbaganyi ku kkanisa eno mu ngeri ey'okutega bbomu. Amangu ddala poliisi n'abakungu abalala batuuse bunnambiro okutegulula bbomu eno ng'ebadde etegeddwa ku mulyango oguyingira ekkanisa. Ng'ebitongole by'okwerinda n'ebikesi byeyambisa obukugu obw'enjawulo bateguludde bbomu eno ey'ebipapajjo birabiddwako oluvannyuma lw'okubaluka. Embeera ebadde ya bunkenke ng'abasirikale balawuna ekifo wakati mu bakugu okuwandiika bye basanze mu kifo kino. Kigambibwa nti bbomu eno ebadde eteekeddwa mu fulasika y'emmere ng'esangiddwamu ebintu eby'obulabe ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango bw'annyonnyola. Waba toli mukugu oyinza okulowooza nti mmere kubanga ebadde white substance kungulu, oyinza okulowooza nti muceere oba kawunga. Nga waggulu yaddidde fulasika y'emmere ennene ddala. Ndakirabika nze n'ogirongoosamu baagigaziyiza asobole okujjamu sizi fulasika balikuba nze bwe ngirabye ebadde nga nnene nnyo n'ateekako akawunga akagoyi nga alabika ng'emmere. Wana Abdulrahim Kintu w'emyaka 28 ateeberezebwa okubeera omu ku batujju agombeddwamu obwala ku nsonga z'okutega bbomu eno. Mpulidde nti babasindise babadde bana gatiyewo okuna abalala basatu atuyambako ogezako okuzuula abasatu abo bali luddawa. Omusumba Kayanja wasabidde bannayuganda obutatwala okulabulwa kwa gavumenti ku nsonga y'ebyokwerinda ng'ekyokubalaata. Mukama tulaze nti atwagala era atukuuma. Kisooka bannayuganda buli muntu afeeyo. Bw'olaba ekintu ky'otategeera ekiri awo olyaze n'akirekawo weesegule weetegule ate otegeeza mangu ab'obuyinza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.